tugenda kuba nga tubatuusaako obumu ku butambi Jajja Nup bwe yalabikirangamu ng'alaga obutali bumativu ku gavumenti eriko. Mulimu ekisoro mu ggwanga muno mu gavumenti eno ekirya kumpi buli muntu ateeka omutwe waggulu mu byobufuzi. Yes, okufa kw'abantu baffe abakulu mu ggwanga muno kwonna kuliko ebibuuzo. Kababe waabwe nabo tibamanyi balinda bulinzi gavumenti okubagamba nti yafudde kino. Omuntu gwe mubadde mulwaziza mwaligambe nti aruddewo ekimbe nga kino oba kansa oba ki nga kimutawaanya n'alabye kiki ekiri mu NRM ekyo. Buli muntu waffe ewengulu buli bw'avaayo afa. Baffe bonna abaze nga bafa ng'ovudde ku mayombo. Va ku mayombo genda ku Major General James Kazini, genda ku General Aronda Nyakirima, genda ku Bishop Ruwanga naba Bishop na Bishop Muraro we Masaka, genda ku ba Dr. Kalisa, genda ku abasiramu bano Muzata Sheikh Muzata ne banne ngefa yabwe n'urwalero teri muntu mu government asobora kuvayo agambe nti twakora postmortem ono banange ebintu bijja mu bintu bya kusagerera nayo oluvanyuma nikikuzitowerera. Uganda tukomeyo ewa Jajja Nup leero yankyaziza nange yagenda okusuyanza ebibuuzo naye Mukama mulungi akyatwadde obulamu ate Mukama tumwebaza nti byonna ebyaliwo mukadde wange Jajja Nup Rugaba yakirimu nnyo okulaba nti abasajja bano basobola okunsesema. And first show yange gyenkuzeeko nange kuvayo okubeebaza mwenna whoever was behind Rogers to be released. Mbeebaza nnyo nnyini ddala amidst the pain and the other problem that I'm going through, but I still thank God nti nkyali mulamu. Naye okusingira ddala neebaza omukulembeze His Excellency Bobi Wine ku mbeera gye yateekawo ng'abanyamberege batabuse n'engamba nzaani naye nga yakiteekamu amaanyi ali Jajja Nup yali behind amidst his sickness ku kitanda. I don't know what they did after kuwamba esimu balaba nti nabijugana immediately mu kaseera ako bamucontactinga in terms of nga balowooza bali kumugamba oba bankole ki. But for you knew what was taking place. I really thank God for you and I thank God for nti abantu bafuddeyo nnyo mu nsi yonna. Buli muntu eyaliwo baliridde ba please a close talk to you. Naye okuli Bobi Wine, His Excellency Lucy Lwanga, General Secretary of Fumbira, Deputy Speaker Jajja Nup Rugaba n'abasigadde mwenna besitamanyi. Whoever did whatever they did, I really thank God for you. Atunoka olwaleero ne tugamba katuveeyo tulabe kiki ekisobola okwogerako ku mbeera eri mu ggwanga okulaba famire Hajji Nadduli okuwamba abantu kutabuse. Kati neebuuzawo Hajji Nadduli bamwagaza ki musajja omuzeeyi oyo omwana we bamuse ebintu babikoze batya naye but still people you've not even bothered yourselves okulaba nemuleka famire y'omusajja oyo. Nekyokule police batandise okuzijjawo kati abo beetaaga batuge butuzi police nga tezituma kuwona nga busimanyi oba babadde batuuka even I can't tell. N'ekirala nti covid efuuse covid amasomo ali mugaggala aye kakalu gye binagwera naye mbeebaza nnyo whoever stood. Though the pain is still there, my diaphragm and my legs or joints are paining, but I thank God nti nkyali mulamu nti Bannayuganda wherever you are mwanjirako omubiri beebaliza ddala era tujja kusigala nga tuwaayo omubiri gwaffe okulaba nti Uganda if we can tusobole okujununga ne Jajja Nup mu bulwadde beera avaayo n'awaayo eddoboozi lye. Nja kukola nange show yange emwa one on one nga munkubira mumbuuza ebibuuzo nja kubiddamu kati kanziba Jajja Nup atubuzeeko tutandike. N'abatuulaba n'abatuuliriza nga mbalamusiza nga bulijjo nsooka kwebaza mikwano gyange mu diaspora nga bali kumbeererawo mu bulwadde bwange bwonna n'okusingira ddala abantu abakyatambula nange
kubanga urugendo rwange ebiseera bino lukarubyemu naye nga wali abantu abashagamba nti nedda Jajja Nup tuleke kumulekerera katubeere nga tukyatambula naye mukono gwaffe gyali oli muwanguzi muwanguzi ali mu America nkulamusizaako bamama Denmark ne mama Denmark tukulamusizaako muwala wange mu Australia barira Mary mu Denmark mwena waliwo n'omukyala gwe bayita Be Nice oyo omwana yayiwako omubiri naye bakola coordination mu Bungereza okuli Sara okuli Momo okuli aba Asimu SP nawe omwana ali kulutamaguzi yakimanya nga ali mu Bungereza naye yankubira n'agamba musajja bamwagaza akimugumya nti so mbebaza nnyo mwebale kutambula nange n'ekyingezaako okubasaba timundekerera olugendo ndukuteekana bwara era amagulu ge gakyantawanya nnyo kutambula kwe kukyalinnye naye awalala mpulira obulamu bugenda nga komawo nawe kukya nkukulisayo emigo nkukulisayo emigo naye mwana watabakukwata ate nago mbebaza nze bakommunicatinga nange naali simanyi nti bakuwambye esimu yange oba banywonyanga ekiri balaba mu Jajja Nup ne batandika kunsindikira message okunsindikira message nze omukulaba okwange bazinsindika obudde nga bukyali we bakuwambira nibo ne bakwata esimu ne balaba nti ono Jajja Nup twabadde twakakommunicatinga kirabika nibangamba nti tumulina ekifo nibagenda kukimbuulira naye bwaba tatubuulidde wekolera gyali oba mufuba mulamu titugenda kumuta nibakwata esimu nibakumpa bwe nayogera naawe nimpulira nga amaanyi ganzigwamu naye nasanga nga toli mufu naye nga oli mu bulumi bw'ekitalo definitely nali sisobola kusirika ninsala amagezi era nibaza nnyo secretary general tulina omusajja ayitibwa Rubongoya mwebaza kyali kiro ffe twasulanga titwebase bamuti bakimanyi nze naye twasulanga titwebase okugamba president banange kiki nga muntu musajja bamulinako emigo gimuta nibansindikira n'ekifaananyi nga bakusibye so okubebaza kwange tibasirika bangamba nti bebakulina weewawo tibambuulira amanya gaabwe nawe bakutadde naye namanya nti owambiddwa amawulire nitugafulumya ekyo kyokka kyembebazaako wabula mu byobufuzi kati mwaba n'amawulire mwafuuka target mu byobufuzi ate mu byobufuzi buli bwofuna setback bwetyo setback tebeera tesobola kutunula oludda lumu kati Rogers wali tomanyi omukutu gw'ekiki ekiguli nawe kenyini wali tomanyi kiki ekyuli naye nze oluvannyuma nalaba ku Facebook ensi yonna ng'eri ku Rogers yes ng'eri ku Rogers so mbebaza abantu bonna abakyala bagebamu Jajja Nup what happened Rogers akoze eki naye mu byobufuzi kati Rogers nawe kinyinza kwanga tokimanyi bana abantu kibanyonya bwe he was simply conduit message je bali bakuwa nga bali banyonya ffe yes banyonya ffe batuwa message nti esawa yonna namwe tubalina kati kwekwasa kuyekolera naye ffenna batuwa message naye message gye bakuwa abantu abali mu gavumenti
nze simanyi kiki banange kyatuuka mu bantu abatufuga nga mwewaddeko obujulizi obumala banange mwagala kweko obujulizi obutuukawa drone zetukubye endulu banange drone ziwamba drones kiki abanayuganda ekima baagazi so kuliko emigo n'emigo egyo erina kyeranga nekyeranga sawa ekyadeetera obutasirika fene sawa yonna nze kasa nayingira mu byobufuzi nimanya nti nvudde ku Museveni buli kimu kati kyonna nkisuubira buli kimu nkisuubira gavumenti zanakyemala bwetu bwe zikola okutiisatiisa abantu abalina divergent views obutagumiikiriza muno nga muvuganya mu byobufuzi kyekibeerawo mu nsi ezanakyemala wabula nze kisinga okunkwasa enako eno gavumenti nagiwagirako nnyo nze nabeeranga ku mwanju kunyunyura abantu lwaki Museveni yawamba obuyinza bwakyatufuga bwakyakyayongera kutufuga naye oluvannyuma nimuvaako nga ndaba bino nabiraba obudde nga bukyali biyinza kubanga nga nabweyabaleeti mu 2013 wenaviira ku pulezidenti Museveni naye nga ndaba byonna bye yatugamba buli kimu akivaako buli kimu ffe bwe twewagirira pulezidenti Museveni nga titwali tusobola kukkiriza nti wasobola kubeerawo bino ebimotoka ebiwamba abantu ekiro n'emisana nga Museveni yafuga nga Museveni atugambye nti newaabwe ekiruwura empiso ewaffe empiso bwebula ekiro abataka banyonya n'etaala banyonya n'etaala nebanyonya ki nebanyonya empiso ng'agamba bwebanga batusobola kunyonya empiso n'ekiro empiso netugiraba naye omuntu abula atya nga buli mu gavumenti nimubeerawo so nze omukulabo okwange kabe ne Mr. Museveni ebintu nawe byamusuka ku bususi eyagambanga nti n'empiso mukyalo baginyonya nebagiraba n'omuntu abula atya kati ate yatongoza operation yatwoneza ekirungi akkiriza nti yes kyebibangamba nti obujulizi nga mwewaddeko bungi kati nolaba ngaono omwana yekolera gavumenti namba kati yekolera olaba naba mu gavumenti yabawa political mileage okusinziira nze nga bwendaba gavumenti nobwobanga okivumu waliwo obuntu bwemusanidde kwewala obubaswaza buswaza obuntu obumu mwali badde mubuleka nimuleka nagenderawo Museveni kyekimuleetedde n'okufunga Museveni gwe bakuvuma tofuga gwe bakuvuma akalulu tokanyaga musanidde n'okuleka kati okutya Rogers une emigo okubye kati message gyomuwa abanamawulire banne oyagala bakukolere ki basaka amawulire gangeri ki nti we balinye okufuga bulungi emyaka gina 37 abanamawulire otukwata n'otukuba bulungi nze bankalubiza omutima abanamawulire ebintu ebifuga gavumenti bibina executive legislature ekirala na judiciary ekyokuna ebeera force estate yemwe force estate gavumenti yajejjako omukujejjako amagezi ge balina baagala okukweka okubikirira ebikolobero bye bakola
wabura n'ubwo bikora ate kyokora wekwanya banamawulire nibakubikirira naye bwe bakora ate babawala nabo warani banababikirira ng'eki ekyokora wali badde okwana bukwanye abamawulire so si kubaharasenga wabula sigamba nti mubakwani ebikolobero bigende mu maaso ambanamawulire bonna balina abagezi kasita gavumenti esoba bavaayo bebayamba ensi bebayamba ensi wabula okubatisatiisa kati bwe mwitaba nemusirika ensi ebiweddewo ensi ebiweddewo so nze mukulaba okwange iwa simple conduit ekibanyonya banyonya ffe ababeera ku mukutu sinagugoboka n'emikutu gyonna wabawa message nti bw'otwogerako tusobola kugira netukukima naye kyebuuzibwa omuntu gwe munyonya ayogedde ki abantu be munyonya boogedde ki bwe bamukoze ebikolobero bwe mubasirisa ebikolobero bisirike imwe kyemukora mukyusamu bukyusa drone zizino murabye nti face government yerina okubeera nayo face ya government lazima esalire kubeerako na face ya drone ngebanga muraba face ya drone ebatwara mu maaso kugenda mu maaso kufuga mugiteekeko nayo face mwa government ena faces nyingi kati ne face ya drone bagiteekeko ebire face ya so kati oraba tubadde onabadde jawa nunga gamba banange timuva ku Jajja Nup akatunda akweki kati nange kati banange unu edwaliro mu mwaka sento wame kagende ku dwaliro wine ebisambi wine embirizi zonna bazikuba amanyo MP abali bakuba ebyaddala bakuba so banange yaterwa lutwala sente nyingi alina afazali okugura oko nakola olaba olusi yabadde ansitula kati kikikyasoboka so ebyo ebintu ebyo gavumenti kasita gavumenti etandika ebintu bwebityo amazima mbalayirira lweruba lugendo lwa gavumenti eyo buli gavumenti yonna eyenyonyeza ekigitwala tibakulimba nti opposition yenyonya engeri gavumenti gyegendamu gezitingeza abana bakyemalira gavumenti yena kyemalira yeyenyonyeza ekigitwala yekifunye yes yeyeteekerako drone zizi yeyeteekerako kiwamba abantu yeyeteekerako kunyaga ettaka yeyeteekerako corruption buli kimu ekigitwala gavumenti eno yekireetera now tuli ku kiwamba abantu twebuuza banange ekiwamba abantu kino nge nabanga bwekiri gavumenti eno famire ya Naduli ejagazaki kiki ekimu Naduli yakora ki munsi komo kubanga Nadulonu nzize nga mugoberera nindaba nti lazima Naduli President Museveni waliwo Naduli kyakora mpozi waliwo Naduli kyakora President Museveni ekyatali musonyira ddala kubanga emyaka mingi waliwo n'omusajja yakafa bamuta Kashiringi Lieutenant Kano Kashiringi omusajja oyo yali mulwanyi w'amaanyi mutabani we akugamba nti nga bakafa mu nsiko baavamu n'enjawukana ez'omutawaana kubanga kugamba nti bwe batuukira ekololo yabeerangawo nga muto ng'alaba nga abantu bazze kumulumba amasasi gagavuga naye n'abalupalasinga ne baddayo nga bakava mu nsiko Kashiringi oyo mulese nga mweragalanya ne Naduli afudde nga Mr. Museveni tamusonyiye naye nga yali mu bantu abalwanyi ab'amaanyi y'omu abagambirwa nti yali mu Republic House n'agyokya Republic House gyeyogerako yali Bulange gy'olaba amagye mwe bwabeeranga y'omu kubabeeranga mu Republic House neyokyebwa nga bali gavumenti waliwo rekodi ze zaalimu Kashiringi eno yeetaba mu kuzookya Kashiringi oyo yali ne mukono gwa Mwita Kyanda era bakugamba nti n'okutoroka
n'okutoroka kyanda yinza kuba yatorosa akashiringi ng'agenda Kongo ng'agenda Kongo and then you program. Are you on live? Live program? Kakati? Yes, I know her. The one I gave you the number of hers. Oh, you go on flashlight. Again, a flashlight. Three live, then could be recorded. Yes. Yes. Again, a flashlight to review the trick, then we shall communicate afterwards. Okay, thank you. Okay. Mutsanyiwe banange mbadde nabo bantu baffe. So now mujja kunsonyiwa mbadde nina kumukwata kubanga ndabye simu ng'eva sitala kukikola mu nsonyiwe. So tujja tambulira tubadde tukyaliko baagaza kifaananyi yanabiri ne kashiringi kakati kashiringi oyo ekindeetedde omwana we abadde y'omu ku baloyazi yali ku loyazi abamu ab'amaanyi aba President Museveni mu State House. Omwana nga Mr. Museveni amukozesa mu State House naye nga akozesa mwana we naye taata afudde nga bw'olaba abadde asabiriza. Yes. Olaba nti yagenda no ku petrol station owa Besigye nga amunyoonya ng'ayagala emitwalo 5 y'okugula eddagala. Omulwanyi Namige eyali w'amaanyi munsi. Simanyi abantu abo ebintu bye bakola Mr. Museveni okutabasonyiwa kubanga kyanda ye yasonyiyibwa n'amuleka. Ekindeetedde ekyo Naduli mu nsiko kye tumanya yayogera ku kintu kya Kasaka oba kye kyanyiiza Mr. Museveni Naduli aze ng'abonaabona mu gavumenti eno kino kikindeeseze kya Naduli ndabye abantu nga kuma bawambibwa wewo babakomezaawo kati nga tibabatadde ku musango yadde n'ogumu nga bonna bakwata ku famire ya Naduli nga bagamba Naduli agamba nti babatadde ku musango nti be barumba polisi posti y'Ebusiika nti babba mundu ne bagenda ne barumba polisi y'Ebusiika bavudde Luweero ewa Haji Naduli ne barumba Busiika nga bajagaza. So ekyo kintu simanyi mu gavumenti eno ebintu bino aba bantu bakola ki na drone bamukola ki yo drone zizawamba mutabani we ffenna ne tulaba nti kikyamuviirako n'okufa oluvannyuma lw'okutumirwa n'emmotoka etategeerekeka n'emisango gikyali eyo. Bannange na drone yakola ki gavumenti eno? Ekisooka abantu abo NRM kumanya nti NRM ekibiina kya mutawaana nga Naduli akafiirwa mutabani we ngeri gyamufiirirwamu drones nga zizi eziwambye omwana mukomyawo n'afa. Timunagenda kukubagiza ne Naduli ate okumukubagiza muziemu nimukwata baana abantu bano. Kati omuntu ereesa amawulire n'agawa gavumenti timukyalina abantu bakusobola okukola analysis niwala nti ono yatuwadde amawulire nga Naduli akafiirwa omwana wo mu ngeri gyafiirirwamu. Drones zaffe zibadde zimuwambye kati tuzeemu nitulota drones niziwamba abantu abalala ababe nitubateekako omusango gwe mundu. Ekyo mugenda kukijjayo ngeri ki wewe mubakomezaawo n'ekifaananyi kye kimuteeka mu bantu kifaananyi kye kimuteeka ku Manaluweero nga omulwanyi Namige mumuharasinga to that extent nga mwagala ndowooza Naduli talina pressure ndowooza singa yafana. Even nange mbadde ndowooza oba they want him to die slowly
kubanga because it's quite funny. Ogenda ni webuuza really ani yawadde amawulire abantu bano ebintu biringa bibiri oba bisatu. Ekisooka gavumenti eno njiba erina abalabe n'abalabe bakyasinze okubonyabonya gavumenti eno be balaba abali munda. Kati ono yabawadde amawulire wa mutawaana ngo oraba lazima tiyaganyiza n'abantu abali mu gavumenti basooke banyonyereze. Yabawadde bwini baduka ekyayagala abagaliza mire ekyayagala ayinza kuba yabadayagala kuba kwonaganyisa nenaduli sinaduli yekka n'abantu beeruweeru okutwalira awamu. Babantu abali mu gavumenti bakira bagala kubakuba barage nti ruweero kati Museveni ruweero kyagiyita maka kubanga kati efuuse entabiro efuuse erwaniro ati kati yokurwanyisa nga gwobyereetedde ng'omulwanyi wo namige omubonyabonyeza ate mwana wato n'aguma mu mbeera yonna. Sirabangako omuntu omugumu wa NRM nga Nabalabula nebamubwa minisita owitu nikyeta okurongotora okuwomwedanga wagamba omwana n'omugamba nti nkuwadde kumbe ngu ekyomuwadde kukokonyoba enduba n'omuwanga tomuwadde omwaka wakumpi gumu n'omujja ku bwa minisita ng'ekisanyi kino kuba kya myaka 5 talina kyakoze togamba nti alemererwa okulemererwa kiri makati eyamuwa yamanyi naye fe abalabe tulaba lushafu yamukwata bukwasi oluvannyuma lw'omwaka ogumu tiwaliwo ekigamba nti ono ate yalamuwadde minisitule etazitowa nanyo naye ekintu kikolebwa ku Naduli nebikyagenda mu maaso kukolebwa ku Naduli bintu bya mutawaana. Ekyokubiri, Naduli wemukwatidde omwana we mu drone n'afa, wemusibiddewo police station nimugamba nti bazirumbye, naye nimugamba nti Naduli, enyumba ya Naduli ye yakubye poliisi eyo. Oraba nti okugalawo kwa poliisi bakugatta n'okwabayekera nti abayekera bye balumbye ki police stations. Kati Naduli y'omu ku bakulembera abayekera. Oba mwagala kutugamba nti mutabani wa Naduli Jakana okumutwala mu drone naki mwali mwakitegedde nti y'omu ku bayekera gavumenti eno mu ngeri efaanaganako bwetyo. Kubanga kyekitegeeza ekintu kya Naduli okumukwatira abantu kizito, kubanga oraba nga okigatta ne poliisi zino ezirumbibwa nimugamba nti abantu bebabba emundu. Kati otunulira abantu ababadde bawa obujulizi engeri gye balumbibwamu ekiro n'abasirikale engeri gye bazze nga bakuba ennyingi z'abantu. Waliwo omukyala nga awa obujulizi ng'agamba nti yakubye enduulu n'akaaba, abasirikale bamugamba nti maama leka kutawanira bwereere, enduulu eyo gy'okuba ojja ekikuba okoowe naye ogulewo. Bwe yawulidde nga bakokinga emundu, omukyala n'agulawo ng'akoonye, ne batandika yawadde testimony n'agamba nti bawange yakafa, we banaaliza abasiraamu bamanyi, we banaaliza bawange gye bayingira ne batakula emifaliso buli kimu ne basuula ebweru nga banyonya emundu, ng'agamba nti bakute abaana bange abajakana abaana b'omukyalo oyo, nti bagamba nti yabba emundu simanyi bamasuuliita, naye nga bagamba nti mutabani we
nti mu January yagenda kwebwera omukyanga agamba nti mutono wange tagendanga ko bwero ng'olaba ababawadde information really eyabawadde information yemulaba nambeemu wa government simanyi engeri kati eyabawadde information yalibadde kini ya bulinzi naye ekyewuunyisa ekintu kizito bwekityo government nofiiringa kukola analysis security analysis nogamba nti omuntu nadulinga bwali nadulinga engeri gyeyakafiirwamu mutabani we byaliwo essaawa eno twali badde tugende wanaduli okumogatako ekintu kino kyobuyeekera nga balinga beekubya endobo nga bagamba nti kakati abantu abatuyambako eruweero batwekyusiriza kati nga n'omu ku balwanyi namige eyabeereyo gwe twabeera naye mu Kasaka ate yabakomandinga kizito nnyo nesimanyi gavumenti eno ekyeyabaddeko sikimanyi. Ekyokusatu bw'oba ogalawo poliisi zino luyale osigalawo nga babantu muyita abayeekera nga balumbyeko poliisi emu oba bbiri mugalawo koleki okitegedde ekitundu kiyingiddemu abayeekera abakuuma abantu abasirikale baduse ne offices n'enkambi bazigalawo mwagala abantu bakoleki. Tell us. In the first place, police were mutadeyo yaki yakuuma abantu n'ebyabo balumbibwa mu withdrawings mugenzi katana akuuma abantu n'ebyabo eri sigino ki oba bubaka ki bwe muwa abantu abapoliisi bano gye babadde bakuumira ekiriwo nze omukulaba okwange poliisi naye olumu ejja kuba gavumenti eno ekyo poliisi ekyeriwo poliisi erwana Mr. Museveni kasooka ajja alinga atakwatagana ne poliisi oba ndowooza ayagala kugijjawo bujja from day one. Yes, kyova buli police professionals abasookamu sinakusookamu abapoliisi abakulu abadde bayambako mu poliisi bonna teriwo balinyuwinze batono nnyo bwe balinyuwinze contracts zaabwe bonna bakina Kasinje baani bonna babafulumye muleesemu amagye mugamba amagye ge gasobola era omuntu ali mukatu deputy wa poliisi musirikale poliisi egamba abayekera bwe banga baze naffe tutufa ffe tugenze kati wateekamu amagye kati goba oteekayo nze mukolaba okwange poliisi naye erwana sife bwebaba bayekera sife tugenda kufa muleete amagye gamwe ate kyewuunyisa amagye gegamaninga ebifo by'amaanyi kati director wakula mu intelligence mu poliisi naye musirikale ngati muwakaniza tu ngati mugambye mukama wamwe nti bana mwatuwa obuyinza okuyinforcinga poliisi kati poliisi yene erumbiddwa bwaki tumuleeta amagye nigabeera alongside ne poliisi naye poliisi nesigalayo nimutadduka budusi kuno kudduka gavumenti eduse ku bantu abayekera balumbye ensi gavumenti eduse gavumenti weyaayo abantu bamwe abantu bano mubaleseewa kubanga obwerekirivu bwono obuli mu bantu poliisi wonna we muzije abantu kati beebuuza eno gavumenti yanaaba kyeno ye kansuubire nti ekigalawo poliisi kiri mu ggwanga lyonna so si mu Buganda. Abamawulire munyonyereze ekintu kino poliisi eno poliisi posisi zigalwawo mu Buganda wokka oba mu ggwanga lyonna. By the way, it's a serious question. Zigala mu Buganda wokka. Yes. Geba mu Buganda wokka era ebibuuzo bibeera bingi. Why? Kiringa ekifaanagana kyembagamba ne drones
ziri mu Buganda wokka. Kiki ekifumbibwa mu security circles, kiki kifumbibwa mu Buganda? Kiki nga akalulu ka 26 kabindabinda even kiki olaba mukwegaba nabadde nga njako advice kujiwa most bagayi bano batera okukwata ne babamba nti okosula wakukwata ne wakusula kunga ku bypass oba babetaaga ogwe mu babbi bakube bakutte oba motoka zikutombe bagamenti abadde accident. Ate kino nakyo kikulu omuntu we muwambye mumanye wowe Wachita mumuza bwashiti mumutwara ne mumuze wawaka kugete wachiti kati ngabo ogambe kati bwa ababibwe bakutire nga bagamba yagudde mu babi so kire kintu eno isu ya Buganda tulina kugikwata no gwegendereza tulina kugikwata no gwegendereza kubanga kumpi buli kimu kyona kirwa mu Buganda nga tusemberera ebyofuzi bya Kasameni mu 2016 nzo mukoro okwanga bira abantu bano bora ebintu bintu nanga bitamba nze netololera kintu kya 2016 kalunga bwe kugenda okufanagana anta bayekera barungi senzo butaronda mwiza kukiriza abantu ni batambura okugenda kunyonya akaru kwetulire gwanga nga abayekera bazinze kitundu. By the way, now what the program, me I'm not threatened and scared. They want to agenda kudamba mpambe bankube. Kati mtima gwa karubi tebucha adamu kugonda whatever they do. Ongambotya Ebola mu Buganda watabukidde. Drone mu Buganda watabukidde. Kati ekibuzo kituufu 2026 batugamba ntino Kampala bagisala kabayekera ne police zikyakola. Can we have peaceful elections in Kampala? Nze mukolo kwange ekintu ekyo nze mukolo kwange kyenda bakibafumba kubanga security bweyononeka kiri Uganda mu Central Region umutima gwe Uganda we gubeera ebintu byonna biba byononese. Then ekirala government ezimu zibeera za mutawaana eno outfit abantu bano bebagamba nti abayekera bebarungi ekirungi batugamba nti komanda waabwe ali mukomera mukwate komanda wabana bayekera enanga yatugamba nti abakulembera ali mukomera mukuru omukuru wa ADF waliwo akagunda akebusiika kebagamba kebusiika atake bagamba nti haji yabba mundu n'abantu nti bebarungi bagamba nanyini bayekera bamulina awo muveyo mutubulire ani second in command ati commandingira bali kubanga komanda mumulina second in command yandika ana commanding timutugamba nti naduli boto bainansa kubanga mwamaze dokuraga nti ekika kya naduli kyekyarumbe busika nti baba mu kati muntu kyasobola kubeera wagulu wa naduli mu luwenga obuyekera naye buli mu nyumba ye. So ebintu bino ndowooza naduli agenda kukwatagana n'abanene mu government eno waliwo engeri gyebanakiyiwako amazzi nebikyasoboka kikomaawo kiyinza kusoboka. musajja waffe nga bamucunyiza abaana abana ne bafiira mu nsiko wuuyo jakana n'ava mu ngeri katera abaana lino postmortem eganya okutegeerekeka. They've not even produced anything. Izo bangena nedowoozamu nti naye nga oluvannyuma lw'ebyo byonna era nekibasasuddemu naduli ne baddemu ne bamuteekako kino bamuteekayo kino naduli beefunira omuntu waabwe tafaayo naye
nzijukira nti mukulembeze waffe Bobi Wine bwe yagendayo nti Naduli yabuuza emirundi 3 ng'agamba gavumenti eno enjagaza ki abantu bano kiki kibanjagaza emirundi egyo kati bibuuzo ebyo bye wabuuza ng'ogamba Bobi Wine ebibuuzo byo biteeke ewa mukamaawo tu Naduli nawe vayo tubuulire wakora ki mu nsiko banaana kino kikolobero ki kitasonyiyibwa akasaka ke wayogera akasaka Naduli kirabika akasaka mwani w'ebintu bya mutawaana bye wayogera nga wali tosanidde kubyogera abasajja ne batakusonyiwa n'ekyo kintu kyanaba ki family y'omusajja bajjagaza ki kubanga oraba na Jakana wafiiridde Jakana ng'oraba politics zino ezakasa meme nga Jakana batakumpe azivuddeko naye abantu simanyiyo bakiraba nga agenze ku bintu bya kalicha taata we yarwaniranga munsi ye nga ayigiriza ayagala kubeerawo nga ayigiriza kalicha ya Buganda yabeeranga ng'eki nga ayetutte ku bintu bino ebya federo ekyo gavumenti emukyesinga kuwulira teyagala nakukiwulirako ebyo Jakana nga yeerayini gyakutte ey'okuyirigiriza Abaganda kalicha yaabwe n'engeri gye basanidde kufugwamu mu nfuga era eya federo ng'olaba nze mukwebo okwange nga Jakana polisi ezakasameme zino azitadde wabbali simanyi abantu badde bakiraba nga azitadde wabbali ayebeeredde mu bintu ayagala kubeera mu bintu bya kalicha nga byaliko naye nga ekinyusa ekirimu ne taatawo ng'ali mu nsiko yeyasookanga yume yabeeranga ku mwanjo oyo Naduli oyo gwolaba kigambibwa nti Naduli bwe yaleeta ebintu bya Buganda okubyogerako yakwatibwa n'ateekebwa mu ndaaki eyamuteekamu omumanyi Dr. Besigye yakwata Naduli n'amuteeka mu ndanki wansi oba yamalayo emyezi emeka Mr. Museveni yamugyayo ng'ayogedde ku bintu bya Buganda nga Besigye bamalanga nti tukyali mu lutalo oleeta oti bya Buganda wa so ng'olaba Naduli n'ebintu bya Buganda kalicha ya Buganda settings nga bwe zaabeeranga mu nsiko bye yabeerangamu era ne mutabani we abadde amusiize omusaayi ogwo ne mutabani we byabaddeko kyebamulanga nti bya Buganda limwe kubyogerako kubanga nzijukira Museveni naye tiyekwekerera bwaba teyagala kintu naye kirabika byamahaji byamanyi bingi nnyo naye yali badde akwatibwa bwatyo kirabika abatufuga bano haji bamwerabira bamwera talina kyabagattako ndowooza naye ng'abanga talina kyamugattako ate tomubonyabonyi muleka bulisi yekolera bibye kyenalaba nti mu regimu eno nti mufo kyokugattako wakiri bakutoolako naye olino nze siraba kyovala nkuletera ekintu kyakashiringi nate mwana watu n'Omuseveni alina omukisa oraba alina mutabani wa kashiringi atamuvaako tava ku Museveni era abadde looya we ekiseera kyonna era abadde no mu nyumba ya Haji Naduli ne Museveni alina muhaji atamuvaako simanyi lwaki Haji tava ku Museveni byonna ne bwe bakola batya excuse Haji Naduli agamba nti ekinaaba kibe olaba nga Jakana tanafa akugamba nti nafiirwa abaana bange bana munsi kati nono naye mumututte bwe munamuta naye ng'amugattako ng'amuziika era bwekyali era nasigala ng'ayikutte ogati Naduli ng'awagira buwagizi yekwatako bwekwasi n'agamba wala kino kiki Naduli naye timubanja naffe abantu ababulijjo fe bamugoberera wakola ki ekyo kikugaana okuvaayo olwokwimukira abasajja ne bagamba nti enough is enough
chichi bamwerekereza obana waliwo ekyotya haja ina emyaka eja chichicha emyaka gino ndowooza alaba nti agenda kudda buto simanyi haji ekyoyagala mu gavumenti eno egenda kweza emyaka 4 ng'oli omu ababonaabona ekyo naawe ekintu kyewafuna mu NRM ekiringa agamba nekikunywereza ku ntebe ya NRM gwomanyi luyali. That's very much true. Ebyadda tufiiriddwa omusajja Mekete Bubilabba William tujja kumisinga otusigadde ku mitima otusigadde mu mwoyo obadde musomesa waffe obadde mukadde waffe obadde otugaddinga buli kimu naddala advice obadde oba Bobi Wine tokola bwoti tambula bwoti okola bwoti ekyo kikulu nnyo ate n'ekyokubiri neneebaza mwena abatambudde wamu naye okuva onateekako omulanga tuyambe omukadde waffe ali bubi ekiko from day one ne muvaayo abasoba ne musobola abatasobola ninga mwateekadde mwalobozibwe mu kusaba mu ssaala mwebale nnyo tujja kumisingira ddala nga tujja kusigala twa updates kiki ekiri mu kutambula ku Bubilabba William mwebale nnyo ddala musigale nga mutambula awamu naffe kufeera na flash ekyani Uganda tunyoleddwa nnyo awamu n'ensi yaffe Uganda ne family ya mukulu ya Bubilabba kitalo nnyo kitalo ddala Banauganda n'okutwaliza wamu tusaba Katonda amawo ekyomula eky'emirembe.